Atwagala kwogera ku nsonga mbeera ki gye basanga kusoomoozebwa ki gye basanga Abannayuganda bangi bafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi nga beewandiisa okufuna ebibakwata ku kuziyite endagamuntu. Bano bennyamivu ku budde abakozi ba NIRA bwe batuuka ku kitebe wamu ne bwe baggalawo. Bagamba nti bajja essaawa 2 ez'okumakya wabula ne baggalawo essaawa 10 ez'olweggulo. Obudde buno butono nnyo kuba abamu baba n'emirimu egy'okkola. Bajjanga nga batandika musaza wasigaye nga ssaawa 2 mala ssaawa nga 10 nga ebiseera nali mba ndi ku mulimu nebakama bange okumugamba nti saasi okumpi wena nekizibu kirala ogenda okuvayo ku mulimu otowanebuse nga bali bagamba nti obudde okoze eki. Era bagamba nti ebifo gye beewandisiza ndagamuntu zaabwe si gye zifulumira ate kw'otadde n'abantu okuba abangi. Ekifo gye bampandiisizza amazzi nagifuna newandisiza Nakola division nengifunira mu Lubaka division nga n'okugifuna kwenyini kwatwatoba abantu bangi bennyamivu ku mpisibwamu gye babayisaamu okuzifuna. abazikuwa nabo beeraga nga nazo nnyingi zirimu okugifuna so ate kebeera nti ate zabudde mu gundi ndala nga okugifuna nabo kwatwala. Amannya nze Namuga Sandra ku lwa MLI TV.